Tuli ku Fake Media nkwaniriza mu episode y'olunaku luno olwaleero nga bw'olaba ku set nina producer nze nno mumanyi nga muyimbi yadde nga kati ebintu yatandikira ddala bikwasaganya ebya production tugenda kuwayamu emboozi tumanye production yatambula atya, music yatambula atya, ate weeyongere okumanya ebikwatagana ku musajja mukulu ono gwe nkuleetedde olunaku luno olwaleero. Thank you for subscribing, liking, commenting and sharing. Genda maaso guno gwe mukutu ogukwongerako. Nakugamba nti ebyo ebikutoolako tetulina budde bwabyo, naye ebyo ebikwongerako, ebikusanyula, ebikumanyisa ki ekitambula naddala mu industry yaffe ya entertainment, ebyo byo tujjanga bireeta kubanga ensonga lwaki omukutu guno weeguli. Kale neeyungaako ate tubeere nga tuwayamu ne William Beats ate tumanye endongo etambula ekyansanyusa okusinkana. Nange okusanga ssebo. Wagamba watya wano? Wano si wabi, tewabadde wabi. Ali ku Fake Media mumbulizeeko omweyanjulire. Mbalamusizzaako mwenna beekumidde ku Fake Media era mwebale kubeera nga musubscribinga, muwatchinga. Bampita William Beats oba omwana owamwe gwe bayita Nsereko William nga ndi ku Dembe Records, producer akyasinze Masaka. I know. Ate munnayo n'ogamba ki? Noonyereza kasita okimanyi nti bangi bonna bozosanga balabyeko mbamanyi babuuze bajja kukubulira nti oyo asabula yekabejja waffe wano e Masaka. Okay. Yeah. So Dembe Records etambula etya? Tuli wano ku Buddu Street. Tuli ku Buddu Guest House. Ate no street gye bayita bati? Ne bagiyita Sese Street, mpozike ya wano wansi street gye bayita Buddu Street. Kati tuli ku ya wano Sese. Tuli ku actually kizimbe kiri ku street bbiri. Kati omuntu omulagirira otya bw'aba ajja ku Dembe? Gamba jangu ku Buddu Guest House okulina na Vienne enkadde. Wewanguwa. Yeah. So natabuzaabuzibwa na streets ebbiri. Streets zino zibuzaabuza abantu bazimanyi na nnyo naye Vienne bagimanyi kati omuntu omulagirira ku Vienne enkadde bw'atuuka ali oba omulaba. Okay. Nze nno nkumanyanga muyimbi. Kati eno mu production wajja ddi? Ali nkuba endongo yange era nga omanyi ni muyimbi. Ne production amutandika 2020 ng'atandika. Nga tonayingira lockdown. Lockdown yayingira emirimu ne gifa. Ng'ate nyina mukwano gwange alina studio. Yali mukwano gwange nga mu advent. Nangamba jangu nyambe kwano nyine bintu byentereza bya church nendoza goinako idea kati lena studio nenga tamanyi kutereza maloboozi ebyo biki ebyo ne muyambako ntandikirawo nembera nga ngendayo kuba sinali sina kyenkola tandika kuba ngendayo bwenkolamu nezange natandika nkuba zange bwembikola paka kati. So kati music wogwa mwe producingira? Olaba producing ezabalala kati atulwa kinze zange sizi producing. Ne producing enyimba zonna kati zenyimba. Ngamba luli at first nali sinze mukola kwa nali sina kyemanyi. Okay. So kati wano ojjawo mu 2 wano nakajjawo najjawo 2021 wano 2 production yomutandikira bagiyitanga actually studio teyalina linnya kuba yali ya Kigo. Yali ya advent kati zenkiyita Kigo ne yali ya advent ngeri waggulu eyo ku Namasenene nga nkubirayo bwe navaawo nenzikirira ku ssaza nga niko pani omanyi mukwano gwange yali akoze studio kati ampita namusaba offer namugawo jempeyo ka offers jo wano nkolera kwa studio yali nnafu kati nemusaba nzije mu studio ebyuma by'amaanyi nkolerewo akayimba nenga nze nkekubidde kati bwe nabikuba nako enyimba zali bbiri nga mpadde offer mbanga masolo byokubira sisasula nenkuba nalaba nga ate kyenkuba kiri perfect kitegera nga manyi okukola ebintu ebyenjawulo nampita nangayo solo okujja netukolera wano nenze netukola paka 2 bwe yaggwako ndowooza kati 2 mugumu awo nga mugo 7 awo we navirayo waniko pani nenzija wano. Ati gwe production ni yamuyigiriza? Production nali ndudde mu bya studio bino nga nkola backup ma studio nga ndi backup artist ma studio kati nga sometimes ntunuulira ba Mr Spelling nakolanga yewe mu double pitach omugenzo oyo ewakulani manako nabeerayo oko nenda nga ndawe babikola
so nga nkuraminga era wenatuuka ku computer nalabanga sibipyaye nga nakola cram work era samusoma sijja kwesoma nti nabisoma bino no nakola cram work nga mbiyiga buyizi ndaba bakola kano naye olwakuba nti bino byamatu kwegamba okola akantu ne katanyuma era oba okawulira nti ako tekakoze ng'oddamu otiginya kati mu kutiginya okwo mwengenze embeerero wakabye ennyo. Owandiika music muwandiika naye kati as per now nze sikyawandiika music anti kati nasetolinga ku kye bayita production kati nina barwriter bange nga olaba ono abadde wano Evistone nina omulala bamuyita Giovanni K the writer, ninayo omulala bamuyita Josh M, nina barwriter bange mikwano gyange bawandiika ennyimba z'omuntu yenna abanga azagadde koza spannawo nze nkyekakasa ne bwogenda Lukaya era bw'omuntu agamba studio ajja kugamba nti William Beats ne bwogenda Sembabule ne bwogenda Lukaya lwamu gweta Masaka bajja kugamba William Beats kubanga essaawa zino Masaka yakolaki ye studio ulikikira ye producer ulikika ennyo ti music tufaayo ne tukola omulungi nga tufuna ideas okuva naffe ab'e Kampala Baroni Remix banyabo batuwa ku ideas okitegera sometimes what masteringirako tuba tufunya akasenta ako akamaswa ne Kampala ba producers abamanya sibe ba masteringa music wabo abasinga obungi bamutekera bamuwa aba masteringa ne bakikola kekyo so kati fe twafuna abalala kibali batasobola kulowoozaako fene tukiteeka mu nkola ne tuzuula n'ekyama ekiri bantu betukolera okubanga tubasiimisa era okuba ne ba client abangi twazula nti ekitawanya ba producers abangi yali care eri ba client gye babawa availability nga tebabawa budde kitegera tebalina budde okuba mwana atandika butandisi nga bamukwata nga bwe basanze kitegera kati nenkizuula nze nti nze nina okubeera available nina okuba nga ndi calm nga mbakwata bulungi nomata omuntu alese emitwalo 5 kozifuna Masaka n'emitwalo 5 tugikolera titugoba ssente kitegera nino mata alese emitwalo 5 mukolera akayimba kave bulungi kabu MC Fike bakakube ku radio mutese kitegera omwana oyo agenda nga asiimye ate nga kayimba alete n'abalala fike kitufuda abamanyi tulina abantu bangi betukolera ne wankubadde nti nno abantu abo betukolera tetubabalamu kasente ka mangu tubala gwaleeta gwaddako okuleeta gwe tuseeramu tigensobola okukolera ku mitwalo 5 gwolese ne mukolera ku 10 kati gwe wonna mukolera ku 10 gwanayita nja mukolera ku 15 bameka bwentyo ekitusinzo twateekiriza ne studio nawo ogiraba MC Fike ebyuma by'amaanyi kitegera ebyuma by'amaanyi amabox galimu ebyuma biyitirivu newe kiba kifudde kati sigmala kuba simu Kampala nti bannaye ekyuma kyafudde ate ntule ennakunya no sijja box nga njijeyo nga nteeka wano kyuma kipya nga tutandika tukolaki tukuba ndongo ebyuma by'amaanyi nekye tukola kirungi tulina experience mu kintu ate tuli talented n'ebintu tukuba bulungi nojja kukkiriziganya nange nti ekyokukolera sente nti kyekivuddeko n'okufulumya waakali half baked abayimbi mubawa demos nze sigaba demo actually kubanga nze wano omuyimbi okumuwa waliwo basaba demos naga mpaako demo ngende mpulire nze wane wange sitera kikola kubanga abantu b'omuwa demo agenda n'atwalira MC Fike awuliremu n'akamusindikira ku WhatsApp you get it MC Fike tamunyonze kituufu tamunyonyodde nti eyo demo gye nkuwadde kati gwe ng'owuliramu ng'omugamba ate sometimes wemba nkola omuntu sitera nga temulyogoya nkuba nabayiga baki naye kati nze sikyagaba demo kubanga bwe bagikuwa gwe ng'ogiwulufulumya ng'omuga ebyo omusajja bye yakuwadde bifo eyo vaayo nga nze erinnya lyange lifa nga gwoga eri bagambye eki nti ebyo bifu but ebeera ekyali demo nga tennaba kufuluma nga nkyalina ebyojjongeramu naye nze wano waaka gwe nkubyeko abaana bangi b'e Masaka si b'e Kampala tebannakuba ze hit songs naye abangi benkubiddeko ba upcoming tewali oli ne bw'abanga yabadde anyize nti oluyimba nga luluddewo nnyo era bw'alufuna nze ntanofuna wano akamesagi ku ssimu aka mobile money nga mazo ng'oli olimba yayomba luluddeyo ne after kulufuna nampereza katipu ng'asiimye waliwo ne mukwano gwange omulala yava
kinoni eyo munda ng'aleese ensawo y'obumondo obuzungu kiraaga ng'azze kusiima kitegeera azze kusiima naye ng'oluyimba ndinamukolera action nalumukolera na mu talent search gye twali twateeka ogwasooka nalumukolera nalukola luli perfect n'asiima yadda n'akololera naye nga kolo lwakomewo yajja n'ensawo y'obumonde ndiyeeko ku kye namukolera kitegeera so ffe tukola ebintu n'omutima gumu tetukola mbuno kufuna ssente no ffe tuli ku kitono kuba nange ndi muyimbi sagala bankolere kifu era singa bali kwanze waliwo omukwano gwange omu yali producer naye yankolera akayimba mu lo naawe okawuliro ga nti bannange newankubadde ndi mwavu kuyiga na music nnyo kumutandika nali mmanyi music naye nga sinaba kubeera nnyo okuyigiriza amatu gano nti nyina okola ekyo naye namala neeziramu nenkeekubira wano ndowooza naye kati gyali akawulira kwannakeekubira naye nkayimba bulungi nga bye nayimba luli bye bimu naye luli yali yanfutyanka olw'akasente akatono ke nali nkolaki ke nali nnina naga kamusattirye n'asattirye nampa ku byoyogera kindaze nti wano ku ddembe musigaza nnyo ennyimba z'abayimbi temuwa abayimbi nnyimba mu budde lwaki baproducer basigaza nnyo ennyimba z'abayimbi nze nga nze saala kusigaza luyimba lwa muyimbi naye waliwo eno production kintu kya vibe kitegeera nti oluyimba lwo waliwo kati fenga ffe tukole nnyo abayimbi abato waliwo omuyimbi abanga yayimba bubi kati yayimba bulungi kati ng'okola oluyimba lwe olina kubanga omuwadde obudde obungi kitegeera so waliwo abajja najja n'akola oluyimba mu lunaku lumu n'alukola leero lwa Sunday n'alukola ku Sunday n'agamba ku Lwokusatu ndunona naye nga billa oluyimba lwe lulamba yayogedde bwe njogera okwogera oba kitegeera teyayimbye yayogedde ng'olina okukwata kompyuta eno omuyimbise olukwate nooti ku nooti nooti akagambo nga bw'okasika bw'okateekawo okagala asobole okuyimba omale omikisinge omale omasteringe yogereti kati nga obwo obudde ennaku bbiri zakuwadde ate nga tolina muyimbi omujjukira ekyo kye tuyita autotune kati waliwo autotune waliwo ne katuyita flex speech nako kabanga ka autotune neko katereeza malowoozi olisika nooti ku nooti kitegeera naye kati okakwata n'okasika kalumya omutwe ekisooka kubanga oba okwata kigambo ku kigambo nti n'okasika kitegeera kagambo bw'abanga yabikola bubi nga toyina muyimbi omu oyina abayimbi 10 abayimba bwe batyo kyokka bonna ennyimba kuba ne studio ebeera busy osobola okukolera ku bayimbi 3 oba 4 olunaku kati abayimbi bano olunaku nenja n'okola ku bayimbi 3 ze ennyimba mmeka 7 bonna bazaagala ku Monday jja wabula bonna bakola bwe batyo kitegeera which means ogenda kukwata ennaku 3 obeere ng'okola ekyo kyokka okwate ennaku 3 obeere ng'okumikisinga okuteeka mu buvuga obulamu kufiiringa ennaku endala bannya ogende ng'omasteringa kyokka ate mwezi ennaku ze nkugambiramu era mulimu n'abayimbi abajjiramu abapya kitegeera kati nabo baagala obakolere bw'otabawa budde then oba tolinawo business kitegeera kati olina okusigala ng'otambuza business ate nga n'ennyimba bwe zikola ki bwe ziggwa kati abamu baduleyingamu naye era abayimba obulungi tebatera kulwawo nnyo kuba vibe nange njifuna ku muyimbi ayimba obulungi n'emirimu giba mitonotono ku muyimbi akola ki ayimba obulungi naye oli ayimba atayimba tewali ayimba bubi kale ye mu kulaba kwe naye nga atayimba ng'eddoboozi teriri perfect aba n'omulimu munene era ngamba nnyo abayimbi abatandika nti ogenda okujja wano nga at least akaloboozi ko kali nice ko wekabanga nga toyimba bulungi naye nga si saakaavu nnyo nolwawo ajja nga saakaavu nolyokotta omukolo anti basooka kukola baliyita kowa basooka gakola eyo anti kati waliwo n'abamu era bawooza mbu tuli mu kukola ddoboozi n'alyoka akuba omuti n'atuuka ano ng'eddoboozi liriko omuti tateredde enjaga emukubye nonga kati tukoze tutya oba kwasaganya otya anti kati era kyeki mukama muganda wagambira nti yeweeza omumba oguma n'omukolera
naye omuntu azenga akubye omuti wano nze ebiseera ebisinga sijja kulimba munnange okujjako ng'oyimba bulungi naye obanga ennyimba yo era eri bweti ate ng'okuba omuti mbawa advice ebiseera ebisinga ne muganda wange kendeezaako kuba ogenda luno naye bw'ataba ekyo mukwata amaloboozi ne mukolera buli kimu ne mukubeera track eri perfect bwe binnemera wenkoma okutereeza amaloboozi ago omulimu gwange bwe gukomye omutwe gwange bwe guba gukomye. Bagamba mu studio nammwe muba nabyo era oluusi bye bibawa vibe oluusi n'abayimbi bwe bajja ne babisangawo wano. Kirabika abeeyo naye nze wano eno studio mukama wange ne bw'omulengera wali wuyo omusumba mulamba nze poziko akenge nera nkanywa nyinyuse kozi sobola nze nkwatako ku kikutamiiza wano ne bw'oba ng'ozonywedde enjaga ne nkuwulira ntamiira omutwe munafu kitege ntamiira kati lwaki mba nkiteeka wano kimbonyebonye batandika okunywera muno nannyokerwe ntandika okubanga sitegeera babbe ebyuma kuza buli ajjano mu studio abazze kukola luyimba lona bajja okukeneka olona abajja nga azze kubaza mulimo ng'asuubira okubba kitegeera. Business etambula etya wano ku ddembe? Business tebadde mbi okutwaliza wamu naye just okusoomozebwa kukyali kunene nnyo. Abayimbi tebasasula studio? Abayimbi bakyalina akasente katono. Kasita basasula naye akasente kakyali katono kubanga omulimu omulungi gwonna gunyuma guliko akasente akawera. Omulimu omulungi kati olaba abasajja b'e Kampala akusasuza $50,000. Ekisembayo kitono kyenkubalidde ti akusasuza $50,000 n'ogenda nakukolerako ODM $5,000 ng'agenda kukwatako $10,000 oba 2 agaweri nekisa mastering n'akwatako $5,000 n'ajowa backup inaali $2,000 oba 25 oba naali 3 kitegeera. Kati wano omuyimbi asasula $10,000 $10,000 oba 15 ojjeko backup oziwa wa backup ojjeko owa gita live gita omwezize ojjeko ezowa mastering kati tugenda okumaliriza nganze sobola kujjako sentence wa mastering gwe manyi nti asukuba ffe okuba tukusobola ne mastering waliwo abalina profession mu ekyo kitegeera nti osobola okuga nti kanzijeko $10,000 wegitinji wa mastering ng'akuwadde akasente akawera ne without that ka money nange mba sobola kutwala luyimba abantu mastering ku $15,000 gye wampadde manyi na kukipambanira wano nange nenkikuba bwe kiva mukwalo tukisobola okikuba ne waliwo okigaana ng'oluyimba luzito nga lwetaagamu obwongo bw'ekika ekyawaggulu ekitegeera kati kiba kyetaaga ne bongera kasente kwa kusomezako tukyalinaawo kasente kwongerako. Yeah. So birungi ki byofunye mu production so far? Nze production simwogerako nze nalina mutono nnyo n'okusinga eggwanga lino wendiraba ng'ejjeddewo nyitiriddewo simenyeka nga nkola nti nkeera kwettika kasawo ka mugugu n'akasente kajja nga nkedde katuulira wano wansi nsobola okulabirira famire nyina famire yange ya mukyala n'abaana 2 nange kenyini neesobola bwe njagala okulya akantu nkalya toli kinnemerera kati mbulamu nga ndi mu production wano. Ate niwe ngamba nti nteeke sente mu music atambule ebiri by'okuyimba side era emikwano ngikoze ngammwe nti nsobola obutakuwa kasente kangi ate n'onkolera kyenkola kinnandyagadde nkulyetinzemu emikwano kusinga nfunyemu emikwano egyo ginyambye nnyo. Naye leero ogenda kumpa kangi akasente. Association ebatwala bangambi yani apawu association y'aba producers joli gwe nze mbadde sinagiyingira engeri gye ndi muwuma kati muwuma ng'omuyimbi. Yes, kati y'aba producers mbadde sinagiyingira era sinamanya nnyo biwanvu ku yo. Yeah. Naye nga okimanyi nti gyeri kimanyi gyeri
kwa nyinawo n'emikwano gyange abagirimu. Teso giyingira. Nja kugiyingira we naalaba benefits. Nja kugiyingira. Okkiriziganya nange nti oluyimba olubi nze lwenyinza okuyita nti awula bannaye luno ddo baaba lubi lwabizze ne lukamala luva ku producer. Sikkiriziganya naawe. Lwaki? Tekiva ku producer. Ebiseera nze mba nayimbye obubi. Ate nze mba nyimbye. Anti gwoba programming nze bye nayimbye ovunaanyizibwa 100% ku byennyimba. Nze nali ndabyeko abayimbi abayimba obubi ne bakuba hit. Kitegeera ng'ayimba bubi naye kati abayimbi tulina categories bbiri. Nti waliwo omuyimbi ayimba obubi naye nga style gy'ayimba tegaana. Kitegeera tekifa. Kati nga olaba ono omuvubuka bano bayimba tuli babandana ebyo bwe bityo ebyo. Waliwo ono omusoga oba musoga bayani simanyi sinali makasooli newenewenewe abo. Nze ennyimba yaabwe tolinawo omukwatira nsobi. Kitegeera naye nga byayimba binyuma. Naye ku muntu amanyi music naga nti nze munnange tabigula. Era singa omukulu yagenda mumuyolesa kitone bamugobayo. So waliwo n'okuyimba ng'oyimba maloboozi gaffe gana amagonvu ag'okugonza ag'okuweweeza. Kati ago oba ogenda kugayimba weweeze my friend olina okuba ng'oyimba bulungi. Kuba nze nja bikkubira bigaane. Nze nakubira n'abaana waliwo Rahman Nakai ne mukubira akayimba kamu bwe kati. Ne buli wajja okuba n'oluyimba olupya ne waba abadde annyimbira nze mpulira biri fine. N'oluyimba lwe teruntwalira wiiki wadde ennaku ennyo okubanga ndumaze. Luntwalira ennaku ezi ne mu lunaku lumu nsobola oddumala because ayimba bulungi agaba vibe. Ne bw'oba wayimba bubi nze bimbula naye nga kiva ku ggwe. Nsobola n'abayimbi abayimba nannyimbira ekitundu eki ne simukkiriza kuddamu kunnyimbira kirala. Ne mugaba komaawo toddamu kuyimba. Nze ne nkuba track nga nawulidde kye nnyina okkuba. Kati ne mulinda atandika avuye awo ne ntandika mukata kamu. Gye tumaliriza nga biwedde naye nga mu nnyimba ye si birungi nze mukuwulira okulungi. So wano ku ddembe abayimbi b'osinze okukolerako percentage ennene be bayimba obubi be bayimba off key be baflatinga oba percentage ennene gy'osinze okukolera be bayimbi obulungi. Kati kino kankigambe nga tekiri ku ddembe wokka. Uganda yonna essaawa zino mu mbeera gye tulimu abayimbi bangi. Ate abayimbi abayimba obulungi nga nze newerako example kuba saa zirina ssente ezikola olimba mu studio tebalina ssente. Abasinga okuyimba obulungi tebalina ssente. Baavu kyokka abayimbi abatamanyi kuyimba ebyo byolaba ebikuba essadda ne bidde birina ssente birina n'obudde obw'okuteeka mu studio. Kitegeera na music we Uganda batuvuga speed. Kitegeera abamutandika okumutambuza obulungi kwa music wedda nze yannyumiranga nti chance Nalubega bwe yajjanga ng'atunda album ye ng'agiguza Kasiwuukira. Kitegeeza bw'abanga muyimbi mubi nga Kasiwuukira tajja gikola ki gigula album tojja zifuna ojja kuviiramu awo ebyokuyimba bikole ki. Naye kati ba presenters musse ekintu omuyimbi ne osobola okulekayo okuba akayimba ka William ayimba obulungi olw'okuba talina ssente n'okubaako omulala ayimba obubi olw'okuba akuwadde ekyebiri olw'okuba akuwadde ekyetaano kubivuluga. Nze nalabako omukwano gwange Mukama ansonyiwe yakuba music n'akuba hit songs n'atuuka n'ategeka ekivulu e Lugogo n'alaba yalina abantu bangi abantu amakumi aga naye ng'ennyimba ze zayimbwanga okuva ku mwana omuto paka ku mukono. Edino White tebagenda mu kivulu kubanga bye yali ayimba byali bigenda kuyimbibwa mu kigoma. Kuba kigoma ne bakiyimbamu omwana n'akikwata n'ekimunyumira. Kitegeera naye nga bonna okutegeka ekivulu nti kikyo abantu tebajja kujjayo kubanga byo bayimbirira tebabitegeera. Tebalinyeyo kubanga baali tebayinza bitegeera byayimba.
byo byali binyuma okuwulira naye ng'agenda tuyimbira ki kwa lutalo wayimba akabi nawe kakoma empale birimu eddoboozi eddungi naye ate ne message alina kyagamba eggwanga okitegeera yimba akayimba naye n'abayimba obulungi ennamba esinga obunene nze ku kunoonyereza okutintini kwenkozeeko tebeefaako eno mu ndongo mpulira waliyo vocabulary kye bayita okufata tebamanyi kufata mu ndongo mu kyenkugambye ekyo nti ne gwe wandiyambye nga takuwadde adde 10 era olaba ng'aliawo nga teyeefuddeeko anti kyenkugambye katulaba ebizibu bye tulina oba nabo bagayaavu kweganzinyira kye sitegeera nze nga sinatandika kulanga ne radio Centenary nasookako nenkubirako mukulu abanike essimu actually kyeyanziramu kyammalamu amaanyi cause nali siina ssente zakumuwa naye nali nsobola okunoonyangayo akasente nga bamanye bya friendship kwanze bisere bisinga buli muntu nga ggwe baani sisooka kwagala kuwa ssente nsooka kwagala creatinga nawe friendship tiniwe naba siina ssente ojja kunkolera kati twamaze twacreatinze omukwano ne abani tufuuka ba mukwano nnyo tiniwe mba siina ssente kati asobola okunkolera naye luli kyali kiganye kuba nali siina kadala kwenyumiridde ne kati abaana abasinga ekibalemesa nti musooka kubasaba ssente ne muleme okucreatinga nabo omukwano kubanga tebalina kadala we bayimiridde kitegeera so nga ate enkyagenda kubaako nakadala wayimiridde nze byenkugambye bya gundi okubanga kale teyampa attention kitegeera kyaliwo myaka nga 5 emabega oyambuliza nti olina ssente tukole business ate nga sizirina kale nali nsobola okubanga nfuna kasente naye nali sizirina naye nga nkimanyi mu maaso sigenda kubeera bwenti myaka gyonna kitegeera temusifiki wasookera okundaba siwendi wasooka okundaba wansanga eri mu mpaka z'ennabugabo nga sinaba n'okulowooza nti ndifuuka producer kati osanze wano ewange ndi producer nyina katebe wentudde kati we are friends kitegeera naye olwo n'abalala mikono gyange nga naye luli tebandabanga so tujjewo ekyo ekintu ekyo bannange tuyambeko ku baana tujjewo ekintu ekyo kyokubanga tubalinda batuukeko we batuuse kubanga amaloboozi baba bagalina abaana ate baba bayimba bulungi naye akasente kano sikanga okufuna ate muyimbi ayimba obulungi nange byansobera kizibu nnyo okwatayo amangu kizibu noza katonda ayina engeri gyakolamu ebintu bamnange balwawo okukwatayo amangu naye tukatusabe mukamera nzi kyekyandeeta mu production nga ndaba ndudde okukwatayo nduddewo ate nga music nyimba mulungi naye nga takwata so tusooke twogere ku music ndabanga atali active mu kuyimba kuno right now siri active mu kuyimba lwaki nyimba naye kati ekizibu tosobola kubojja biswa bibiri kitegedde bwombojja ebiswa bibiri oba yes okubikka ebibiri omulundi ogumu nyinza okudduka n'engenda nyimbe eno nenfuna client kati waliwo olunaku lwe nali nfunye client nga nina show ku sports eri ku sports club nga nina okuyimbayo live kyokka ate nga nawo ninawo ba client baali 3 kati eri bampise ku ssaawa 4 wano ba client batuuse ku 3 baali 3 nga lazima nyina kuba mala at least ku ssaawa nga 7 kitegeera ne bamala ssaawa 8 ng'eri bampise ku 4 nengendayo mba nakatandika okuyimba essimu ng'eri mu nsawo evuga nyimba evuga ngenda okumala okuyimba nga n'olwa batuddewo abalala kyokka ate ng'eri nabo baagala maze okuyimba naye baagala mbakubireko keyboard kitegeera kati nga bintawaanya so kati nyimba naye nga siri nnyo active olw'ensonga ezo nti sola bigatta nnyo bibiri biyinza okusuulako ekyo ekimu kijja kugwa kati nasooka kugobagobako nnyo ku production eno nti mbeere nga at least ntuuseko wentuuse waggulu awo ne bwentandika n'embigattawo kijja kuba fine olaba nti singa oba onooba obigase ojja kumalako 100 ayimba kubanga ekyamazima kiri nti baproducer bonna betulabyeko nga bayimbi kiringa neeno abayimbi bonna betulabyeko nga tebakola ne presentation olaba nti ekimu
kumpi kiringa ekyagala okugaana kuba ndowooza engeri gye batugaa nti Katonda tagaba byonna era tayinza kubulesinga wonna wonna n'oba ng'eno okikuba nnyo ate nga n'eno okikuba nnyo. Kati bw'onoosanga producer ng'ate muyimbi ojja kusanga ng'ate maybe music atambudde nnyo ate production agudde, oba production atambudde nnyo ate kuyimba kugudde, presenter ate at the same time muyimbi, ojja kusanga ng'ate radio agiwadde nnyo obudde, music ali awo bwatyo bwatyo, oba music ng'amututte nnyo ate radio ng'obudde bukoze ki bugaanyi. So simanyi but kuffe ba producers as ba producers kyensobola okugamba nti kuba producers kyanjawulo kubanga nze ne producer bemanyi abayimba Andre ayimba, Zuli Tams ayimba yo producer, Gundi eno beats kimanyi naye ayimba, abana bangi bayimba, Elisha production yayimba, Yaledi ayimba, Jona ayimba, kitegera kati ba producers okuyimba kwaffe kati ba Jona bo production ebalya nnyo nange kale ndya naye bwomala n'okuba hit mu kuyimba n'oyambibwa n'okuba hit ate music wo yatunda studio yo kitegera nti buli wokuba oluyimba lwo tekikwetagisa kwogera kuli nnya lyo bodi babera kimanyi gwe Andre gwe William kati n'omuyimbi agenda okujja okukolerawo aba asuubira ekyo wakola mu luyimba lwo kitegedde kati nze kyekyanyamba nze nakuba music owange nga mulungi nga nze mwekubira era mukutandika okulanga nalanga music wange nga gwe nangiramu paka we natuuka ne balaba nti abaana inawo abaana bempulira bayimba obulungi nenga kati owange kansoke musikemu kansoke nsindike ku baana kubanga nange netaaga music wange twamuulira nnyo munze bali bawe nnyo obujulizi nti omusajja w'amaanyi asabula. So mu production aba William Beats ne mu kuyimba asigala William. Mu kuyimba ye William. Yes. Aka beats ke kavaako. Nze mu kuyimba ne mu kuyimba yamba ngenda okuyimba siteeka muntu ba ono ye William wa kino siteeka mu kigambo nakimu ntandika kuyimba logo yange yeyogera yokka yeyogera nti William Beats. Kati bookinga William okujja okuyimba ku birthday oba baby shower oba kikyonna aba bookinze William Beats aba bookinze nze nanze kyonna yenze nebo nganti jangu nenango nyimbire live era nzije nayo nenkuyimbira nze mbasifaayo kuba kyonna kisigala kitambuza muntu omu yona brand yeriemu. Biki ebikola studio ey'omulembe? Ebikola studio ey'omulembe ina kubeera computer. Computer ne sound card ebikola studio ey'omulembe. Era ebyo bwe tubiyina oba lwena studio bw'oba toyina computer edduka obulungi ngera n'ebigirimu yes nti sound card webanga naye eri wansi awo oba owedde microphone esobola okuba nga si nnungi naye nga sound card gy'olina y'amaanyi esobola okukola eddoboozi eddungi ne computer ng'esobola okubirwaninga mu buto kuba sound card kati eyaffe ng'eyo Rosetta y'amaanyiko nnyo ku sound card eziri mu Uganda nti y'amaanyiko kati bwesanga computer nga teyina maanyi awo oba ku kifu wano ku ddembe mukuba live instruments bwe mba mu recording ennyimba z'aba clients bammwe? Sometimes tuzikuba kisinzira luyimba lwetaga kisinzira ntambula ya luyimba. Nga William kivuga ki ky'osinga okukuba? Kivuga kyensinga okukuba nanga. Ku ddembe musinga kola styles ki eza music? Okusinga style tusinga nze nsinga kukuba reggae ne afro naye nga styles zonna tuzikuba. Styles zonna tuzikuba olijuyaga n'oga nti nze nnyimba kadonkamu oli owedde baba basudde era tumukuba naye oga twagala tumukube live kamu ndongo ku ndongo nti besi nga oli tubikola byonna tukwata buli n'oga tu recording live nga tubikuba liyo tubiteeka muno era tubikubima tulina bingi nnyo bikwata buli kimwe mixer ino nene tubiteekamu ngoma ne tuziyisaamu buli kimu ne tukisaamu live guitar zonna zizo tuziyisaamu live tusobola bisambyo nati egonga naawe oyimba wali ne tubi recording nga birungi. Yeah.
So ayagala okurecordingira wano akola atya? Alina kujja butereevu wano akola atya? Nze ne wobeera oli Germany ng'olina oluyimba nsobola okulurecordinga naye nga kiba beta n'otuuka ne tuba nga tuwabulangana naye nga ne bali ebweru mbakolera nawoli nga ali wala nnyo oba nga abeera bize nsobola omukolera kozi waliwo balina amasimu ag'amaanyi nga sobola okurecordinga eddoboozi eddungi nze wano ndyongeramu tekako test plugins ne ziri lungiya ne tukuba music. Yeah. So studio watugambye ya Musumba mukamawo wamutulaze nga kindabikidde nga gospel music temumukulembezza. Anyway, simanyi nnyimba ze mukozeeko naye kindabikira nga mulinga abatamukulembezza. Wane waffe Masaka tewali bayimba gospel. Ekyamazima Uganda we yatuuka abayimbi ba gospel we basinga obutono kati Uganda we yatuuka. Abantu teba consuming gospel music. Abasinga betusinga okukola engeri gye twagiteeka kati studio twagiterawo abayimbi abato abatandika abatalina bulungi ka sente naye nga asobola okuba nga afuneyo kafunye. So kati ate abayimbi abatandika abaana abasinga mu Uganda kati bakyagala kuyimba nnyo gospel, bagala nnyo ebigoma ebyo bye baagala, so toyinza ate mugoba. So ate era basinga obungi abayimbi ba gospel batono bwe balimba kolera naye nga batono. Omulabi wa Fik Media mubuulire ku nnyimba zo. Nze nnyimba nayimba akayimba akasooka bakayita njo kwangu, akaddako bakayita fuba kukola, akaddako bakayita neighbor, nenzirako akalala bakayita eriiso, nenzirako akalala bakayita baana baliko, nina akayimba kati akanatera ofuluma bakayita emikwano, naye obuyimba bungi naye nga obumu bwebuku. Video buina video naye akayimba kankamba bakayita bagumi, actually bagumi madenkera bidako bakayita bagumira bingi kali ku YouTube channel ya 3 eriko YouTube channel eriko 3 Bros Media kwenna kaleka bakayita bagumira bingi nakakubira mama wange kaba mama bagumira bingi soko tuwo ku bupera nkagama nze mukulaba kwange nsana ntendo mukyala omuntu atali kulekulira kobe mu buzibu butya afaayo omukyala nayiya alabe nga musurvivinga. Nze lumu maama yaŋŋamba mwana wange kitamwe yatulekawo kye kimbonyabonya ku lwammwe njagala musome mubere ba mugaso. Nze ŋŋamba bagumira bingi lwakuba ebisinga tubibuusa maaso mbagumiikiriza embeera kebenga nkambwe ne bw'abaako obulemu era mulabanga bambi afaayo alabirira baana kale bambi batoba nnyo kaliwe kati. Wow. Ebigambo ng'owandiika lyrics ziri machuwa nnyo. Era kati producer omulambo oyinza okuwandiika entu nga biri wansi n'okuwandiika ekitu nga kigumu. Naye nakyo kiri mu talent. It's just okuva obuto ndi mu music. It's all I do. Nasomera ku music paka we nakoma era nga ndi ku music. Natandika okuyimba. Natandika okuwandiika oluyimba natandika okuduwa nga ndi mu vaka ya P7. Oluyimba lwabagumira bingi naluwandiika ndi mu senior 2 ne paka kati ne bolulya lukulu kitege. So music muluddemu. Oli musajja mufumbo n'abaana olina. Nina abaana bange. Obufumbo butambula butya? Tebuntambulidde obinze just era tebuba byangu. Sijja kugamba nti byangu. Si byangu kubanga nabuyingidde kale nga ndi mwana muto nga ndi muvubuka muto kuba kyemmanyi simanyi oba naawe oli mufumbo naye abasinga siri tokiraba naye nga nze si byangu naye nga kuguma obufumbo kuba mugumiikiriza. Obuyingidde ddi? Nabuyingidde mu 2021 akawundo wakawundo ssebo era nga wamanyi era abavubuka era nga sinti tebammanyi bammanyi waabwe w'omukyala bammanyi. Yeah. Okay. Mulenzi muwala? Abaana bawala. Wazaala busukaali? Natandika bulungi egyo gy'emikisa gy'olaba wano. I know. So kuliko asoma oba? Bombi basoma kati. Ng'okuzizza? Emeka kwemeka? Omu alina emyaka awezezza 4 omulala wa 6. Abazaala ye wa 2 mu emeka?
bamama banjawulo. Kale tugende ku bayimbi baffe. Abayimbi kyensobola okubagambawo, abayimbi bangi balina mentality eyo yonna gyogerako dda ndowooza naye kati kanjiddemu nera. Abayimbi bangi balina ekintu ekibalimbongo mbu okuyimba drug. Olina okubanga olina kyotaddeko ekiralagalagala. Yes, olina okubanga olina kyotadde ku mutwe ekiragalagala ekikuwa vibe. That thing ekyo bakyejjemu kubanga ffe tutuula wanze ntuula no mu studio kuva ku makya paka ne buwongera nga sinywedde naye nkuba ebintu nga birungi. Sometimes ngenda ne performance nengana okunywa nga kyennewala kubanga ddoboozi ndikyankalanya. Bejjemu ekintu kyokuba kibakuliramu ne kibanoona. Mu future n'olabanga omuyimbi yatandika afaanana bulungi ng'anyirira kyokka ate gyakomye okuyimba, gyakomye okukogga, gyakomye okubanga afaananawo. You get it? Kyokka ate ng'olaba ssente zeeyongera. That being addicted to something, okitegera. Bakyejjemu kyensobola okubagamba bejjemu ebiragalalagala bajja kuba balungi. Baproducer kyensobola okubagamba banaye baproducer banange studio oba production okubeerawo omunsi yonna ng'oliwo amaanyi si kuvimba. Tovimbira ku muyimbi bane mukomye okuvimbira ku bayimbi. Obazze munaku obazze mu talina ssente mukakane muhandolinge bulungi mukwate empola mulage togamba tonayimba bubi onakola ki no mukwate bulungi. Tubako William bazimba studio zaabwe ng'obazzamu ebyo. Anti munnange studio wagizimba n'ogiwa ensi n'ogiwa abayimbi era studio tebaga nti studio ya producer gundi tebakuza nti waliwo studio y'abayimbi tiye eno studio y'abayimbi nti y'abayimbi abayimba which means tebayiyo kitegera kati babakwate bulungi babakwase gonjebwa babahandolinge bulungi kuba we bajja kye balya. Oli aleeta emitwalo wadde aleesa ebiri oba esatu egyo gy'olyako egy'ebiri. Kati mubakwate bulungi bambi mubaagazise temubamala amaanyi. Kwaliwo mikwano gyange nze be nalinda byeko ng'abayimbi bamalamu nnyo amaanyi kitegeera. Omuyimbi azze tamanyi kuyimba omuboggolera kitegeera. Sometimes tukola ne ku nnyimba z'amasomero abaana bazze bato bakuterezaamu katono bakwatireko babeere nga obabugule mwe mukola muyimba muki muyimbe bwe muti ono n'abalina embooko mu studio. Ng'oli aza kuba abantu bakulu oba baana gaza kuba baana b'amasomero bayimbe bulungi no bakijjewo ekyo tokwata bubi client wo kitegeera. Tubakwate bulungi bano tubayigirize kwaffe tuba omuntu okuyingira production oba omanyi okuyimba oba omanyimu ku music ng'olina ear kituyita music ear ng'owulira nnyo kati oba omanyi ekyokukola ekituufu tuba directing tubatereeze mu bukkakkamu obwo. No mu production ndoza temulina nnyo nkokola mweziri nno ate nno zo mu production n'okutta zitta ate gundi waali tebamutadda gundi nako batulimba kiraka biri awo saabitegera naye nga nze kikusinze ebbanga babivuyaavuya naye nze okusinziira bwe mmanyi n'ebbanga limaze mu production enkokola ze ndabyeko omuntu akutta ku linnyiriro ly'okoze ng'alaba omubikka. You get it? Omuntu akutta mweziri enkokola nnene nnyo wano si wano wokka ensi yonna enkokola mweziri mu production tewaliwo ezitali enkokola. Si byangu tufundikirira okujjako ng'olina b'otumirako olina obubaka bw'oyagala ogamba bafans bo abakuwagira mu music. Abafans nze bebaza kumpagira era n'obubaka bwe mbasindika mbongere okumpagira banoonye William Beats everywhere. William Beats oli wamu wendi social media William Beats. Yes ennamba yange eri 0705 701 63 ennamba yange gye nkozesa buli wamu ku WhatsApp ne kunkubira nkozesa ennamba emu. Oli mulokole William? Nze ndi musajja mu Catholic. Yes wadde studio ya mukama wange mulokole naye takina mbuzibu okubanga ndi mu Catholic era n'olwaliro nakedde ku church ne ndyoka nzija wano kasita tubanga tukkiriza. Kale
tweyanziza nnyo tweyanzeegewo bali kukkiriza n'oyogera naffe abantu abali eyo nsuubira nti akadde kano ke bamaze nga bakulaba bakafunyeemu tebasigadde kyekimu kale tujja kudda weyongere okusubscribinga okulayikinga okukomentinga awamu n'okusharinga nagamba nti tukwongerako ebitakwongerako tetunafunawo obudde bwabyo oba osanga katonda anaatuyamba ne tubiwa nabyo obudde but ebyo ebikwongerako byo obudde bwabwe tubiina era tukyakuleetera ebirala bingi nnyo nnyini ddala atakumira mpeera nsaba kunkuumire wonna wosinziridde okutulaba siba bulungi sula bulungi weraba